Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi II asiimye okwetonda kw'ab'enju ya Ssembuya omusibuka omugenzi Yozefu Tamale Mirundi. Bw'abadde asinkanya ab'enju ya Ssembuya ku mbuga ya Buganda enkulu Mulange Mengo, Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ategeezezza nti okusaba kw'enju eno okwetonda olw'ebive n'ebyambyone ebyakolebwa Mirundi, Ssaabasajja yakukkiriza era n'abawa omukisa okukiika embuga. Bwe nafuna ebbaluwa yo Ssaabasajja Kabaka ne mmutegeeza kubanga ebyasooka byali byogerwa nti oyagala kujja naye ebbaluwa neetuuka. Ssaabasajja Kabaka ne mmutegeeza nti mujja. Ssaabasajja yaŋŋamba bw'ati basisinkane owulirize kye bagamba, n'agamba n'okugamba nti okwetonda kikolwa kya buntu bulamu. Ssaabasajja Kabaka bw'atyo bwe yaŋŋamba, mangu ago nange ne nkwata ekkalaamu ne nkuwandiikira ne mbayita olwaleero. N'olwekyo ndi musanyufu okubaaniriza wano mu mbeera eno kubanga Tamale Mirundi muzzukulu wa Mugema, ne bw'abanga alina bye yasobya tekigenda kumujja mu musaayi gw'ab'enkima. Era mu Buganda Kabaka ye kitaffe, yatutwala ffenna. Awo nno ndi musanyufu nti muzze era mwebale okuwera okuba abawulize eri Ssaabasajja Kabaka. Era ndi musanyufu nti enju yammwe evuddemu abaweereza Kabaka, era ndowooza tujja kwongera okubatunuulira tulabe oba John Tamale Mirundi oba ani, mwongere okuweereza Kabaka. Katikkira wabudde bonna abalina bye balowooza ku Bwakabaka ne mu by'obufuzi beegendereze beewala okwogera eby'ensimattu. Basaasira okufiirwa omuntu wammwe. Tamale Mirundi bwe yafa twamanya, kyokka tetwanyega kantu. Twali tetumanyi bulungi bwe tutandikira olw'ebigambo munnaffe oyo bye yayogeranga naddala bye yatwogerangako, nga simanyi na kumanya nti oba bwe tuweereza obubaka bunaayanirizibwa. Okusooka omukyalo oli akola mu Ggombolo nali simanyi nti ye mukyalo wa Tamale Mirundi. Ebyembi bwe yafuuka omwogezi wa pulezidenti n'atutabukira n'atwogerera ebintu bingi. Nze sifa nnyo ku muntu awakanya enteekateeka ze tuba twanjudde, kuba buli omu ebintu abiraba bubwe. Oyinza okugamba amazzi tujja ganywa ssaawa 4, omulala nga nedda tujja ganywa ssaawa 5, naye ekizibu ye muntu akonjera, ye muntu alengeza. Waliwo yayogera ku mwannyinaze Tereza Nanziri Amini yamutta mu 76 mu bukambwe obuyitirivu, n'amwogerako ebintu ebibi bingi ebiruma ku mutima ate nga bikyama. Mu mbeera y'emu Katikkiro alabudde ku nkozesa y'emitimbagano ejjudde okumokola n'okwejeeguula. Olunyiriri lwa Buseerezi Bullukwago agambye nti beetegefu okusigala nga bawulize erina mulondo wadde ng'omuzzukulu yabatabukako. Nsaba taata otuwulirize tuze okwetonda mu maaso go, mutabani wange byakola oba muzzukulu wange obitusonyiwe ffenna si be tuli. Ate n'ekirala bondaba abaana abo balaba mbasigaddemu bw'omu, baatulala bana 15 naye nsigadde omusajja ogu n'omukazi omu, bonna baganda baki bafu. Era guno omukono ogulaba taata bankufa 87, twali balwanyi 26 ntuwonako 6 ne bantwala e Germany, guno omukono bagusalako. Kati taata ntusaba nga bwe tuzze taata mu maaso go otulye ne mukama waffe Ssaabasajja Kabaka nti abasajja bawulize bazze ne bandabako ne boogera gye ndi. Ne mbasaba mwenna muwulire bye twogedde nga bwe tuzze okwetonda, situna bingi byakwogera, nkomyawo. John Sali Ssembuya muto wa Tamale Mirundi era nga yakulira oluggya lwa Ssembuya ategeezezza nti omugenzi teyakoma ku kukosa Bwakabaka bwokka wabula n'abantu bangi byayogerangako ebyaswakaba. Ebintu ebyayogeranga ye byalowooza nti byali bya lusaago ebyakola bulungi abantu abasinga sebo si Buganda yokka, ate era naddala babadde batugamba Sali mwabava mwa Ssembuya musirika mutya nga muwulidde omuntu ayogedde ebintu bwe biti ku Ssaabasajja Onaabagereka, omwana omuto ssanga lya mbogo atasobola kwerwanako, naye nze ng'atwala ennyumba eyo. Ekiseera ekisinga emikono gyange gibadde misibe. Sabo Katikkiro ajja kusaba Kasolo oyo ajja kugenda ku website ajja kutudownloadingira charter ya United Nations ate ne staff rules and regulations ezikwata ku bakozi ba United Nations. Temukkirizibwa ogera n'abamawulire kwetaba mu local politics, issuing statements. Maze ebbanga eryo lyonna nga okujjako okumuyita n'okuba amasimu nga sobola kujjanga wano n'enkulaba nga bwe najja ejja kuba lead story. Akati ng'oyina ate okwennyonnyolako tewafunye clearance. Ab'enju ya Ssembuya oluvannyuma bakutte mu nsawo ne bagula certificate z'Obwakabaka.
ebyo nga biri bityo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi II asimye emirimu egikoleddwa abadde omukulu w'ekika ky'ekiwere Omutaka James Lubaale Muwanga olw'okukulaakulanya ekika kye ne Buganda. Obubaka bw'amatumpa busomeddwa minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku byenjigiriza Oweekitiibwa Okwetomda Nakate Kikomeko mu kutereka omutaka omubuze ku kyalo Kasiiniina ekibuga mu ssaza Ssingo. Twawulidde n'ennaku nnyingi amawulire g'okufa kw'omutaka Mbale Muwanga James kitalo nnyo. Tusaasidde nnyo nnamwandu Ruth Nalumansi bamulekwa abooluganda abako n'emikwano olw'okuviibwako omukulu ono. Mu ngeri ey'enjawulo tusaasira abataka abakulu ab'obusolya olw'okufiirwa muganda waabwe. Omugenzi atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu Bwakabaka era akulembedde bulungi ekika ky'ekiwere. Twebaza abo bonna abamujjanjabye n'okumulabirira mu kiseera ky'amaze nga mulwadde. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe ne byonna bye yamukozesezza. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo. Mu mbeera y'emu Kamalabe Nabuganda Charles Peter Mayiga mu bubaka ne bwatiisa Oweekitiibwa Okwetomda Nakate Kikomeko asabye abataka ab'obusolya balwana okunyweza obukulembeze bw'ebika byabwe n'asaba Luwonko mu Bulukuse Alexander Ssaabasajja Baka akumeekuma abazzukulu. Ekika kirina omulimu okulaba nga kikuuma obugagga bwakyo era ng'ebika byonna tubikubikiriza okuwandiisa abayima okusobola okukuuma ettaka ly'ekika nga tuyita mu bayima abaabalondeddwa ekika. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okuwandiisa aba Board of Trustee oba abayima okusobola okukuuma ettaka ly'ekika. Njagala okutegeeza Omubulukuse nti otutte obuvunaanyizibwa bunene ddala. Kati olina abazzukulu ab'ekika ky'ekiwere naye ate bagenda kuyunga ku bukulembeze bwa Uganda yonna. Mulimu abakulu, mulimu abato, mulimu ab'enzikiriza ez'enjawulo. Abo bonna bazzukulu bo. Omulimu gw'okukunga munene nnyo, bakukwasizeeko ku buvunaanyizibwa obukwolekedde. Omukubiriza olukiiko lw'abataka b'obusolya Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba mu bubaka bwe obusomeddwa Katikkiro w'ekika ky'Ennyonyi Ennyanga omulongo Kato Lutuuma asaasidde nnyo Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka olw'okuviibwako Omutaka James Lubaale Muwanga. Tusaasidde nnyo Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka olw'okuviibwako omutaka we eyenkanidde awo. Mutusinze nnyo ayi beene. Twongere okusaasira n'okugumya ab'ekika ky'ekiwere abooluganda b'omugenzi n'abantu ba Katonda ababuna wonna kitalo ddala. Omutonzi tumwebaza olw'ekirabo ky'obulamu bw'omutaka James Mbale Muwanga n'olw'ebirungi enfaafa byamusobozezza okukola ku nsi. Okutereka omutaka omubuze tekunnabaawo bazzukulu ba Luwonko abeddira ekiwere basoose kwanjulirwa Luwonko mu Bulukuse Alexander Ssaabasajja Baka ng'emikolo egy'okumusabira gikulembeddwamu omulabirizi w'emityana kitaffe mu Katonda Ssaalongo James Bukomeko. Ababaka abatula ku kakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza bakubye ebituli mu bbago ly'etteeka eriruŋŋamya abasomesa National Teachers Bill 2024 eryaleetebwa gavumenti eri Paalamenti gye buvuddeko. Gavumenti gye buvuddeko yayisa ebiragiro omuli n'ekikaka abasomesa bonna buli wa primary n'owa nursery okubeera ne digiri mu byenjigiriza wabula nga bino okuteekebwa mu nkola gavumenti yalina okuleeta etteeka erirambika kino. Olwaleero minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Oweekitiibwa Dr. John Kirizesto Muyingo asinzidde mu kakiiko kano okwongera okuttaanya ku bimu ku buwaayiro buli mu tteeka eryo n'ebigendererwa ebya gavumenti mu kuleeta ebbago eryo. Ebbago lino singa liyisibwa ne lifuuka etteeka, minisitule y'ebyenjigiriza eba yakussaawo akakiiko akagenda okulondoola enkola y'abasomesa bonna mu ggwanga lino era buli musomesa waakufunanga layisensi ng'erina okuzzibwa obuggya buli luvannyuma lwa myaka 4 wamu n'okulondoola embeera z'abasomesa bonna. Ababaka abatula ku kakiiko kano babadde baagala gavumenti ekole bukozi nnongosereza mu tteeka ery'ebyenjigiriza eririwo eriyitibwa Education Act 2008 mu kifo ky'okuleeta etteeka eppya.
Bano okuli omubaka Ongiyetho Emmanuel akiikirira Jonam County n'abalala beeraliikiridde ku bbago lino nga bagamba nti liringa etunuulidde omusomesa yekka bw'ati kyokka nga waliwo abantu abalala abeetooloolerwako omulimu gw'obusomesa omuli abazadde n'abantu abalala. Where are the bills targeting other persons who are also responsible for the education of our children? Because we would want to deal with it in a wholesome way. Where is something targeting the parents and guardians? Where is something targeting the local governments, the foundation bodies, and the ministry itself? So as long as ours is still to target the teachers, and yet we know there are many other people who are responsible for the education. Wabula mukwano kula Minisita Muyingo asabye ababaka bano okuwagira ebbagiro liyisibwe lifuuke etteeka kubanga ligendereddwamu okusitula embeera n'omutindo ogw'abasomesa okwetooloola eggwanga lyonna. Ate tuwagira tumaze ditegeera kuba tulina okutambulira muno ddisa mu nkola ffenna. Njagala kusaba nange bamemba ba Parliament bamanye omulimu omukulu ennyo omusomesa gwakola gwetaagisa omuntu ateekeddwa obulungi, alabiriddwa obulungi, ate nga n'okusasulibwa bulungi. Kwadole kibandyagadde mulimu obuntu obuteekebwamu nti tugenda kubazaayo basome. Bwewanga okyalina amaanyi agasoma genda osome, ate gavumenti yebaweerera ejja bayambako. Tulina abasomesa 7 betuyambako buli mwaka. Tweyongedde okubeera nti tweyongera value ku Uganda. Ebyo nga biri bityo, amyuka Speaker wa Parliament Thomas Taibu Abangirana yeeraliikiridde olw'omuwendo gw'abayizi abasoma amateeka mu matendekero ag'enjawulo abakyagaaniddwa okugenda okubangulwa mu by'amateeka ku bbanguliro lya bannamawulire erya Lord Development Center. Taibu asinzidde mu lutuula lwa Parliament olwaleero n'ategeeza ababaka nti azze afuna abayizi abawerako nga bamusaba okubayambako okufuna ebifo ku bbanguliro erya Lord Development Center basobole okumaliriza emisomo gyabwe, n'agamba nti kitadde obulamu bw'abayizi mu kweraliikirira era nga waliwo nga wano wasabidde amyuka ssaabawolereza wa gavumenti abeeko kyatangaaza ku mbeera eriwo. Honorable Attorney General, I have received many calls from young lawyers who completed law school, and their issue is about admission to LDC. As they are saying now, from interns, it's coming to lawyers, they are crying out, and they've said, please read for us, Right Honorable Deputy Speaker, on this issue. We need government intervention urgently so that Mukwano kulamyuka ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi agambye nti omuwendo gw'abayizi abaagala okutendekebwa mu ttendekero oba mu bbanguliro lya LDC gweyongera buli lukedde ng'ate ebbanguliro lino lisobola okuwanirirako abayizi 1,300 bokka. Kafuzi agambye nti omwaka guno abayizi 2,600 be baali baasaba okuweebwa ebifo mu bbanguliro eryo naye baasobola okuyingizaako abayizi 2,600 bokka mu lusoma olw'omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Last year we had a carryover of about 800 students who were carried over to this academic year, but because of the increase in release of numbers from the universities, we had 2,600 applicants to join LDC. LDC's capacity currently was at about 1,300. Right Honorable Speaker and Honorable colleagues, LDC admitted a first intake of about 1,260 students for LDC in September this year. But I am happy to report, Right Honorable Speaker and Honorable colleagues, that government has worked with Ministry of Finance and other stakeholders, and we are undertaking a second intake on January 6th of 2025 to accommodate the 1,463 students who had not been taken. Ebipya byongedde okuzuulwa ku kifo ky'ettaka eky'okuyibwamu kasasiro ava mu kibuga Kampala ekyabadde kiteekeddwa okugulwa olukiiko olw'ekikugu mu KCCA olwafumuddwa olunaku lw'eggulo. Mu lukungaano lwa bannamawulire olutuuziddwa Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti akitegeddeko ng'abantu abasukka mu 40 be baali beewaayo okuguza KCCA ekifo eky'okuyibwamu kasasiro wabula akakiiko akasunsulamu abasinga obungi kabagoba dda olw'ettaka lyabwe obutaba na bisaanyizo byetaagibwa. Erias Lukwago agambye nti abakulu mu KCCA baafuna omuntu eyanywa mu bannaakendo ng'ettaka lye liri ddundu mu disitulikiti y'e Mukono era nga buli yiika agitunda obukadde 25.
Lukwago ategeezezza nti ekyasinga okubeewuunyisa lwe lukiiko olw'ekikugu okwagala okugula ettaka ery'obuwanana bw'ensimbi mu kitundu kyekimu ate nga KCCA ekiyinamu ettaka erisukka ne mu yiika 13. N'ebisaanyizo ebirala kuba bagamba abamu application zaabwe bazitwala wa minisita, abalala simanya bazitwala luddawa ne bazigoba ne bagamba nti zagenda wakyamu. Kaakati ne basigazaawo ettaka limu lyokka. Naye kyatujja enviiri ku mutwe abamu kwe kutugamba nti ettaka eryo libagenda okugula liri ddundu ate nga ne eka bagenda gigula miliyoni 2.5 nga eka 2 zigenda kugula biliyoni 5 etuzikubamu ezitaaka tetubaga ekyo tekisoboka kubeerawo. Eddundu tulinayo eka 136 ate tudda tutya eddundu abatuuze baatugobayo dda. Ekyokubiri naffe twagamba wala kilomita 42 tosobola kutwalayo kasasira amafuta tetugalina. Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti ettaka lino baliganye era KCCA yazzeemu buto okunoonya ettaka ng'abeewadde ensaleesale wa nnaku za mwezi 2 omwezi ogujja ogw'e10. Ez'okugula ettaka muziri ku buwumbi 83 gavumenti ze yasuubiza okutuwa mu financial year ejja nga kati tutandika butandisi budget calendar budget call circular eneetera okufuluma. Normally ifuluma 15th September. Kati banatero gituweereza olwo tutandike financial year empya. Kino gemawulire genjagadde okuweereza abo bonna bagenda okusaba ettaka. Teweewola mu banko jaggwa mbulabe ng'oteeke ng'ogamba nti waliwo kavu ajja mugenda kulituguza ku bbanja. Ebyo nga bikyali bityo abadde amyuka Ssenkulu wa KCC Engineer David Luyimba Azisali omu ku baagobeddwa President Museveni olunaku lw'eggulo agambye nti teyanyiigidde President Museveni olw'ekyo kye yakoze wabula amwebaza olw'omukisa gwe yamuwa. Engineer David Luyimba Azisali agambye nti enjega ey'akasasiro tebwabadde bunafu bwabwe era tebwali bunafu bwabwe ng'abantu wabula ekitongole kyabadde aweererezamu tekibadde na nsimbi wadde ng'obuzibu baali babulengera dda. Ate nga kapasitiro yoka yaleeta kasasiro ekiteezi mukono yaleeta kasasiro wakiso kiira ne nansana n'entebe olumu nga baleeta makindesa abagabo nga baleeta kasasiro ekiteezi. Kasasiro n'azimba n'asukka kapasiti ya kiteezi okubanga esobola okukangula olusozi nelubutukira abantu mu nkomerero. Tuba kubanga tulina ssente eziva ekiteezi twandibadde twabayo mu kiteezi 12-15. Twajja wano okuddukanya embeera ebintu mu KCCA oba ekitongole kya KCCA 1220 okuva 1220 tusaba ssente okulaba nga tusobola okusenga ekiteezi tufune ekifo ekyo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako na Habo mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Musango okukola endagaano n'omwana omuto nga munnamateeka Ruth kulabako bw'annyonnyola. Singa omuntu yenna ayingira endagaano n'omwana omuto atanaweza myaka 18 ng'endagaano gy'ayingiddemu tekwata ku basic necessities oba ebintu ebimukwatako ebimuyamba ennyo ng'omwana, endagaano eyo eba nfu era kooti eba esobola okugisazaamu. So twegendereze nnyo nga tukola endagaano n'abaana abato kuba tebannatuusa myaka 18 kuba nti basobola okutegeera bye bakola. Ssentebe w'olukiiko lwa Buganda Twezimbe omukungu John Fred Kiyimba Freeman alabudde bannabuddu ku bannakigwanyiza b'esomye okusuula obwakabaka abayita mu kuvvoola abaweereza ba Kabaka abatandise n'okubunyisa amawulire ag'obulimba ku Nnamulondo. Bw'abadde yeetabye mu kuziika musajja wa Kabaka Edward Luswabi Mayanja omu ku bantu abamukwata ku mukono okuyiga eby'obusuubuzi, omukungu Freeman ategeezezza nti bangi ku bantu abakonjera obwakabaka beenoonyeza byabwe.
naye abantu abo baali tebalumirirwa bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka, baali balina ebyabwe bye bayisaawo. Naye njagala okwebaza abantu ba Buganda bwe twavuddeyo emabega tutaliko okubagamba bano be bakola bino, ndaba nga mutandise okubabuula. Abantu abo si balungi, era obubaka bwonna obukwata ku nsonga eziva Mengo muwulirize Katikkiro wa Buganda n'abaami be bwawangaalira e Buddu. Tukusaba Ppookino mumumanyi, Ppookino oba tomumanyi ow'Egombola waali ow'Omuluka waali ate era n'omutongole bonna bajja kutuusaayo mu lutegero olwo. Reverend Father Dennis Sonka akulembera enteekateeka ez'okulabirira abakadde mu ssaza ly'e Masaka asabye abantu ba Katonda okulabira ku mugenzi bakolenga bw'abadde akola ebirungi eri abalala omuli n'okubeererawo abeetaavu. Omukulu w'ekika ky'omutima omuyanja Omutaka Namugera Kakeeto Ebbaale ng'akiikiriddwa omukulu w'olunyiririrwa mu oluzi mu ssiga lya Lugemwa Hamani Luswata agambye nti omugenzi yakola kinene nnyo okugabana amagezi n'abantu abalala ekitasangika mu bantu b'ensangi zino. Omugenzi Mayanja abadde musuubuzi wattutumu nnyo nga yatandikira mu kibuga Masaka oluvannyuma n'ayolekera emitala wa Mayanja gye yamala emyaka egiwerako mu by'obusuubuzi oluvannyuma n'adda ku butaka era waafiiridde abadde alaajanira okuzzaawo ebibiina by'obwegassi ebyaliwo mu Uganda. Omumyuka asooka wa ssentebe w'NRM mu ggwanga Alhaji Moses Kigonga aweze okufaafaagana ne bassabakunzi b'ekibiina kye NRM abanaava ku nnono n'omulamwa gw'ekibiina ekyo ne basiiwuuka empisa mu kiseera ky'okulonda. Alhaji Moses Kigongo bino abyogedde atongoza enkola etuumiddwa National Resistance Movement Voters Protection Identification VIP ng'eno egendereddwamu okusaggula abantu abanaakuuma akalulu ka President Museveni ak'omwaka 2026. Ng'asinziira ku mukolo ogubadde ku ofiisi ya ssentebe w'NRM ekyambogo, Alhaji Moses Kigonga agambye nti bassaabakunzi mu kibiina balina okubeera ekyokulabirako eri abalala okukuuma ekifaananyi eky'ekibiina ekyo awatali kusiiwuuka mpisa. Mulage empisa nnungi muwese muvumenti yaffe erinnya eddungi muleme kutwonoonera kibiina nga mweyisa bubi era yonna gye mulaga naffe tujja kubaayo naddala nze nja kubaayo bwensanga tokola bulungi nga waliwo ekyetaagisa okulongoosa nja kugezaako nkirongoosa nze kennyini timugenda kukola nnyombo nakulwanira nakuleeta confusion bantu bakubira bululu mumwetwale nga muli bantu ba bulijjo abaagala okwefuula ebebbeeyi mubaleke beefuula ebebbeeyi. Yakulira ofiisi ya ssentebe w'NRM mu ggwanga Hajjati Adija Namyalo asabye abagenda okukunga abantu okukuuma akalulu obutabuzabuzibwa banene mu gavumenti. Tulina obuzibu bw'abana abeeyita abakungu simanya ba MP simanya ba minisita n'ayagala togenda kubeera buli wamu byonna kusigwa ogenda obikola. Eno mandate yaffe nga Office of the National Chairman nti tulina okukola ki okukuuma akalulu ka muzeeyi na amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso essimu noti 7 noti 2 339 377. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kifulumiza ensengeka y'emipiira entongole eya liigi y'ekibinja ekyokubiri ekya FUFA Big League sizoni empya ya 2024-2025. Ensengeka zino zikakasizza nti liigi eno egenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja ogw'e10 n'emipiira 6 egy'okuzannyibwa ku lunaku olwo. Blacks Power egenda kuzannya ne Arua Hill mu kisaawe kya Kibwa Stadium Elira, Kataka egenda kuzannya ne Busoga United mu kisaawe kya Mbale City, ate nga Kaalo Kalungi egenda kutuuka ne Gaddafi mu kisaawe eky'Amate Ntungamo. Kigezi Homeboys egenda kuzanya n'Entunga Stars mu kisaawe Kabale, ate nga Kiyinda Boys egenda kutuuka ne Maida mu kisaawe kya Betham City e Kawanda, songa Ondu Paraka yakwambalagana bukanzu ne Paida Black Angels mu kisaawe kya Greenlight Stadium mu Arua. Oluzanya olw'emipiira gino olusooka lujja kuggalawo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa January omwaka ogujja, ate oluzanya olwokubiri lutandike ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu era omwaka ogujja. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6. Olugendo lwa Afrika okufuna obwammemba ku lukiiko olw'obutebenkevu olw'ekibiina ky'amawanga magatte lwongedde okutangaala Russia bwe yeekase ku mawanga agawagira Afrika efuneyo ekifo ku lukiiko olwo.
Minisita wa Russia w'ensonga z'ebweru Sergei Lavrov asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire nga yeeteekerateekera olukuŋŋaana olw'ekibiina ky'amawanga magatte olubumbujjira mu kibuga New York eky'Amerika n'agamba nti okusaba kwa Afrika kulimu eggumba. Russia egenza okulangirira kino nga Amerika ye yasoose okulangirira nti naye ewagira Afrika efuneyo omukiise ku lukiiko luno oluyitibwa UN Security Council. Kyokka Amerika yaleka amawanga ga Afrika mangi nga gatokooteredde bwe yateesa nti Afrika ekkirizibwa okukiika ku lukiiko olwo wabula nti teweebwa maanyi amasukkulumu agayitibwa veto power, ekitegeeza nti Afrika ne bwebaako kyewakanya mu biteeso ebiri mu lukiiko olwo ebimala biseera.